okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwanyinaze nkulamusizza nate mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Kristo oyo yakkiriza ajje afire ku musaalaba gwe nange tubeere abalamu. Twali baakufa neeraba omulokozi yajja ffe tusobole okubeera abaki okubeera abalamu. Ensi eno mwe tutambulira ku bunkenke, tutambulira mu kutya. Ebyokuyiga bye ndeeta gye muli ebbanga lye naamala nammwe bikwatagana na kubeera nti tutambula mu bulamu buno naye tekitukakatako kutya, kubanga tulina nannyini byonna, muyinza wa bintu byonna, amaanyi gasibuka mu ye. Kyava tukakasa nti tubeere bagumu, tetuba na kutya. Nkwaniriza muganda wange mwanyinaze ku lutimbe luno gaggadde 3ABN Television Uganda. Ku programu ensulo ey'enkya ejja gye tuli buli ku makya ku maliiri, oluusi bagayita matulutulu. Essaawa bwe ziti tusisinkana ku nsulo ey'enkya nga kwe tusibirirwa entanda enotusobozesa okuyita mu nsi eno eyakanayokyani. Omulabe Sitaani mwanoonyezza okutuzikiriza awanisa amatanga, naye kino kye kisinga obukulu nti wadde waali omulabe Sitaani okutubuzaabuza n'okutulumya, ate ne Yesu waali olw'ekisa kye okutulwanira entalo zaffe ate n'okuzituwangulira. Nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa eya Seventh Adventist nkaddiiraawo ku Adventist Center okulinaana ettendekero lya bannamateeka eriyitibwa LDC oba eryakazibwako LDC. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkene eyaleero kiriko omutwe ogugamba Yesu abikkulibwa. Yesu abikkulibwa. Katusabe. Katonda waffe gwe omulungi ow'ekisa, nate nkwebaza olw'omukisa gw'ompadde ne muganda ne mwanyinaze okuba nti tukyali balamu. Bwe bali bangi betumanyi ne betamanyi abavudde mu bulamu obw'ensi eno nga tebakyalina mukisa kuwulira bigambo bino ne biwa essuubi, nga tebalina mukisa okutendereza erinnya lyo. Ffe baani okuba nti omukisa ogwo okyagutwazise. Otubeerayo Mukama omukisa guno tuleme okugugalabanja, naye ogukozese olw'ekisa kyo ekiba ekijja buli lunaku mu bulamu bwaffe. Katubeere omukisa eri abo abatasobodde kuwulira nga tugabana nabo. Kolera mu nze, nsaba Omwoyo Omutukuvu ow'enjawulo ateke ku mubwa bwange ebigambo ebinaawulirwa, si ebyange ku bwange naye ebibyo. Kwe kusaba kwaffe wamu n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ngambye nti ekyokuyiga kyaffe kigamba Yesu abikkulibwa. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Luka essula ey'okutaano olunyiriri lwa 8 lugambye lutya. Agamba naye Simooni Peetero bwe yalaba n'avuunama ku bigere bya Yesu n'agamba nti ndeka, kubanga ndi muntu alina ebibi, Mukama wange. Kirabika Peetero yali ategedde Yesu
nga tannalaba kyamagero ekiri mu Luka essula ey'okutaano. Ekyamagero kino eky'okkwata ebyennyanja mu bungi bwabyo katusomeyo. Awo lwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda yali nga yimiridde ku nnyanja y'e Genesaleeti. Nalaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bagavuddemu nga bo bayoza emigonjo gyabwe. N'asaabalako eryato erimu eryali erya Simooni, n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lyato. Bwe yali ng'amaze okwogera, n'agamba Simooni nti, sembera ebuziba musuule emigonjo gyammwe muvube. Simooni n'addamu n'agamba nti, Omwami, twateganye okukeesa obudde ne tutakwasa kintu, naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo. Ndoza mulaba lwaki mbagambye nti Peetero kirabika Yesu yali amulabyeko n'enkola ze nga tebannaba kutuuka ku kyamagero kino eky'omu ssuula ey'okutaano. Olunyiriri olw'omukaaga, awo bwe baakola bwe batyo ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini, emigonjo gyabwe ne gyagala okukutuka. Ne bawonya bannaabwe mu lyato eddala bajje babayambe, ne babajjuza amaato gombi n'okukka ne gaagala okukka. Ngambye Yesu abikkulibwa. Mirundi mingi Yesu tuyinza okuba tumwerinaanyiza, era ne Peetero yali amukoze eki, alabika amwerinaanyiza bwerinaanyanga omuyigiriza owa bulijjo awonya n'akola ki, naye nga mu mutima gwa Peetero gundabikira ng'ogwali tegunnaba kusalawo nti ono Yesu kyekyo kye tumulowooleza okuba. Kale no Yesu kyava emirundi egimu ayagala okutwebikkulira mu ngeri ey'enjawulo ey'omuggundu mu maanyi ge, era kino ne kireetera Peetero okukula mu kutegeera Yesu nga bw'ali. Era engeri embeera eno gye yatuuka ku Peetero teyawukana nnyo na mbeera Zekkaliya, Maliyamu nnyina Yesu n'abayigirizwa gye baafunamu nga basisinkana, embeera ze baayitamu nga basisinkana Yesu. Buli eyasisinkananga Katonda ng'ayambaziddwa obuntu yabanga n'okutya. Ne bw'abeera ggwe ng'osisinkanye Katonda ng'ayambazibbwa obuntu, era naawe ojja kuba n'okutya. Naye Peetero asukkawo ku kubeera nti alabye amaanyi g'obwakatonda agambaziddwa obuntu, kyava akkiriza nti bino binyinze, va wendi, ndeka munnange, ndeka, nze saagala kuzikiririra bwereere, kubanga akimanyi ne wabeera Zekkaliya yali kitaawe wa Yokaana Omubatiza. Malayika wa Katonda bw'ajja wali n'amutegeeza nga bwe baali bagenda okufuna omwana, naye njagala okimanye nti omusajja ono n'omukazi baali bakuze, nga tekisuubirwa nti balifuna omwana
naye bwe bafuna amawulire gano Zekkaliya n'akola ki? N'abanga awakana. Ekyo kyanyiiza nnyo malayika wa Katonda Gabulyeri, era n'amugamba gwe tojja kuddayo kwogera okutuusa nga byenjogedde bikoze eki? Bibaddewo. Petero kyava agamba nti ndeka, olunyiro lw'omunaana lutugambye. Naye Simooni Petero bwe yalaba n'avuunama ku bigere bya Yesu n'agamba nti ndeka, kubanga ndi ki? Ndi muntu alina ebibi, Mukama wange. Petero ebigambo bino abyogera. Era tukimanyi nti mu Bayibuli, ebyafaayo bya Bayibuli bitulaga nti buli yasinkana Katonda yakolanga ki? Bw'atyo bwe yayogeranga. Ne Musa bw'asisinkana ne Katonda mu kisaka ekyali kyaka n'omuliro naye nga tekiggwerera, kabeere Eriya Katonda bw'amusisinkana ng'ayita mu mpewo oba ayogera Mukama, baabeeranga naki? N'okutya n'okukankana. Kaakati embeera eno etuuse kwani? Etuuse ku Petero. Petero ne banne basobodde okukwasa ebyennyanja. Mu byennyanja muno Katonda mwayagadde okwebikkulira Petero ono eyali alabika ng'akyalinamu okubuusabuusa. Waliwo abanyweezebwa mu kukkiriza kwe tumanyi okwetula nga baga nti twalabye wano bajulizi nga bakateekako paapa omupya, ne ku bajulizi waliwo ebigambo ebyayogerebwa nti abantu balaba Biikira Maaliya ku ggulu oba ku bire nga abakoze eki? Aboolekeza obwanga nga muli baga nti owaaye saagala kubeera mujeemu, saagala kukola bitali bya butuukirivu. Nina gwe nalinda bakuterevayina ng'ayogera oluvannyuma lw'olunaku lw'abajulizi nti njogera amazima nga ne Biikira Maaliya namulaba ku lunaku lw'abajulizi. Abo bo Katonda bamutegeera bwe batyo, naye ng'ate si bw'ayagala okutegeerebwa. Katonda ayite mu malayika we bw'abanga alina gw'atumye, oba ye n'akwebikkulira okuyita mu butonzi bwe oba n'embeera z'oba okola ki? Z'oba oyitamu. Ono yamwebikkulira Petero mu mulimu gwe yali akola ki? Gwe yali akola. Agambye nti munnange twakola ki? Twateganye kiro kiramba ne tutakola ki? Ne tutakwasa. Twateganye kiki? Kiro kiramba ne tutakwasa. Laba Yesu amugamba nti kale musuule emigonjo. N'amugamba okusuula emigonjo, tamugamba ebyennyanja abatabeerawo ku nnyanja. Emigonjo bagisuula misana ne bakikola ki? Minga akirabidde. Naye emigonjo tebagisuula misana. Emigonjo bagisuula kawungeezi ng'obudde bukola ki? Obudde buzibye. Kakati ku makya ne mujja nga mukola ki? Musika emigonjo oba ebitimba mujja ku ki? Mubiteeka mu maato nga mujja ku ki? Ku ttale. Kakati abasajja bano ku makya Yesu ng'ayigiriza obudde bulaba, abagamba mukole eki? Musuule emigonjo. Era bw'owulira ebigambo bya Petero alinga akola ki? Abuusabuusa. Twateganye obwekiro naye olw'ekigambo kyo kale katukole ki? G'omanyi katusuule.
lwali lumu nalina abantu abaali manyi abantu baagala nnyo okusaagasaaga nina mikwano gyange abasiraamu nalina ekifo ekimu gye nalindi omuvubuka ono nga musumba pasita nemugamba nti no nandyagadde nno ofuufuuka Museveni nze tombuulira nze manyi Muhammadi yekka tonyumiza Yesu wo naye ebigambo byayogira ne bintuuka naye nga saagala kukola ki kuyomba na muvubuka ono weewaawo tuyinza okuba twali twenkana myaka giringa 12 bwe gityo egiyise. Omuvubuka oyo kwe kumugamba nti omanyi olwaleero njagala Mukama Katonda Yesu ono akwekole ki akwebikkulire omukole ki osobole omutegeera n'abagamba ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti Yesu abikkulibwa. Liba teriribusa waliwo loole gye nali nninda nga tulina ebintu tugenda okutikkako naye nga ejjira mu livaasi waliwo akatunnumba. Omuvubuka ono ayimiridde ku kisenge yali avuga loole yali yaffe yali avuga loole mukimanyi nti zisibira ku mukka, omukka guggwa mu loole eto omulundi gumu n'eryoka ejja yeggunda ku kisenge weddu. Ku kisenge we yeggunda omuvubuka oyo we yali akoze eki we yali ayimiridde. Omuvubuka we yali akoze eki ngambe loole eri kayiringito eremererwa omukka guggwamu ejja etomera ekisenge omuvubuka we yali ayimiridde. Natunula bwe nti ekirungi oyinza okuba baddolooza nti omuvubuka yafa. Ekirungi omuvubuka yavaawo ng'asiriikiridde namala wiiki nga 2 nga simukola ki nga simunyega. Naye bwe naddamu omusinga nemugamba nti ndowooza walaba obukuumi bw'owafuna. Yali aŋŋamba nti anze ankuuma ye Allah wange Muhammadi ne Allah be bankuuma. Namugamba nti ku lunaku olwo wakiraba nti obukuumi bwe tufuna tubufuna mu Katonda omulamu okuyita mu mwana we Yesu Kristo ne bamalayika be. Ku lunaku olwo walina okukola ki? Wali osobola okufa. Yesu ku olwo n'amukola ki? N'abebikkulira. Naawe gwe nange Mukama bwe tuba tukakanyaza emitima gyaffe asobola okutwebikkulira. Enkyene eya leero oyinza okumusaba ebintu bikusobodde tomanyi kikyozzaako akulage ekkubo akwebikkulire akulage ekyo ky'ogwanidde okukola. Olina omulimu gw'olina okukola, olina obuweereza bw'olina okukola naye okyabuusabuusa oluusi weebuuza nti nkoze ntya Mukama? Katonda asobola era Yesu asobola okukwebikkulira. Kale nno Peetero okuva ku olwo yamanya nti gwadiiringa naye, ekyo nkikozesezza kigambo kya Lungereza, nti gwakolagana naye gwasemberedde ye Katonda ayambaziddwa obuntu. Yesu amubikkulira ki kyakola ki kyali. Ne Yesu enkyene yaleero njagala akwebikkulire gwabadde amubuusabuusa akwebikkulire akulage kyali era kyasobola okubeera mu ki mu bulamu bwo ne mu mbeera gy'okola ki ne mu mbeera gy'oyitamu. Yesu kyava agamba buli gwasinganaga nti toba na kutya. Tuyita mu mbeera ez'okutya, embeera eno n'agiyitamu ntya. Mukama omusaba nti bw'obanga Mukama oli wamu nange n'ebikkulira ndaga ekinankakasa nti okola ki oli wamu nange. Bye bigambo yagamba ba Gideoni. Gideoni agamba nti nze nyoomebwa. Kyava agamba toba na kukola ki na kutya, ngenda kukola ki ndi wamu naawe. Bye yagamba ani? Bye yagamba ne Yoswa. Okujjako nga abaddewo okusaasi
okukumwakumwa okulimu n'okusaasira. Omuntu yenna yandibadde asaanyizibwawo obutuukirivu bwa Katonda. Oluusi abantu beeyogeza mu masinzizo agamu nti mujja kusisinkana Katonda. Katonda tetumusisinkana mu ngeri za lusaagosaago. Obutukuvu bwa Katonda buyinza otusaanyaawo. Kale nno malayika wa Katonda ajja n'atukola ki? N'ayimirira wakati mu ffe. Katonda n'ayambazibwa obuntu asobole okusisinkana naffe. Embeera eno yajjawo oluvannyuma lw'ekibi. Ffe bwe twayonoona ne tuleeta enjawulo n'enjawukana oluwonko wakati waffe ne Katonda, ne tubeerawo obunkenke. Naye Katonda olw'ekisa kye ajja mpola mpola n'atusembeza gy'ali. Obutuukirivu bwandituzikiriza naye akola embeera yonna etusembeza okumpi naye. Weewaawo okuddamu kwa Peetero kwalaga obutuufu bw'endaba ye ey'ebintu nti yali tagwanidde kusemberera Katonda kubanga yali mubi omwonoonyi nga ggwe nange. Naye Yesu yayangwa mangu nnyo n'amugamba nti tokola ki? Toba na kutya. Toba na ki? Na kutya. Era eno yali entandikwa ey'enkolagana wakati wa Yesu ne Peetero ne banne. Yaleetera Peetero oluvannyuma lw'okulinnya kwa Yesu mu ggulu okulekeraawo okutya ab'obuyinza, era n'atuuka okukomererwa ku musaalaba nga omutwe gutunudde wansi. Era obutatya bwa Peetero buleese era bwaleeta enkyukakyuka ez'omuggundu mu nkolagana y'olulyo lw'omuntu ne Katonda. Mu mbeera y'emu, kuno kwe kusaba kwange eri ggwe muganda wange mwannyinaze. Bw'obanga obuusabuusa, bw'obanga otidde olw'embeera gy'oyitamu nga tomanyi nti ng'omuntu gw'osinza oyinza okuba okikola lwa luwalo nti sabbiiti oba n'ogamba nti bagaye tufame tusabe naye osaba nga kya luwalo, tomanyi oba Katonda oyo ng'omugasseeko n'ebirala tomanyi nti oba byonna abiyinza oba abisobola. Embeera ya Peetero kekulage nti bw'omuyita n'omusembeza mu bulamu bwo ajja kwebikkulira. Musabe enkyene ya leero akwebikkulire, akukakase nti yagwanidde okugobererwa n'okusinzibwa. Ekigambo kiri kimu, toba na kutya kubanga nze ndi wamu naawe. Olwaleero kwe kusaba kwange nti Yesu atwebikkulire tusobole okunyweza enkolagana yaffe naye. Mukama omulungi ow'ekisa, kwebaza nti bwe twayonoona ne twegoba okuva w'oli ate ggwe otusembeza busembeza gy'oli. Kwe kusaba kwange eri oyo yenna abuusabuusa obulungi bwo n'ekisa kyo, omwebikkulire, mwerage ayi Mukama Katonda, si mu bubi naye mwe twebikkulire olw'okutaasa emyoyo gyaffe, olw'okutulokola. Twebikkulire ayi Mukama, otulage ebyo tugwanidde okukola nga tukuweereza ate n'okutambuza obulamu mu nsene y'ekibi. Kkiriza okwebaza kwange olwa muganda wange mwannyinaze abakkiriza okubeera ku nsulo ey'enkya. Kolera mu ffe tubeere omugaso era ekyokulabirako ekirungi eri baganda baffe be tukolagana nabo. Kwe kusaba kwaffe wamu n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi
agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.